Umar umutima gwange gwe gusibiddeko. Saagala musajja mulala Dubai. Sina musajja gwe nalinzemu okwagala okujjako oyo yekka. Sina mulala. Umar yayansiga. N'akomawo nga like alaga si byaliko ye kasita akola sex we ne yeebaka. Ate omwami omulaba mujozi amala okola sex nga yeekuba kiisi ku butonde bwe ng'agamba thank you. Okitege wallahi yakikolanga nga yeebaza ndowooza Katonda amuwadde ekyokuliisa ekyobulamu bwe kankyogere bwentyo. Kati kikola si kya bulogo nenvaawo awe Jambi Peter, ganda wange. Omuwala amujja mu nnyumba. Okitegere emyala amaze ennaku 2-3. Leka video nali kalina mu simu, mwalabu ke yamukwata. Era kuba kagwa mu simu yange kadde, oba fiika oyo akalina. Oyo omwana fiika amanyi kuno, omulenzi fiika amulaba, amujjayo, amutwale Sharija. Namutwale Sharija. Namukweke yewe. Abeera naye. Manyi naswadde mbitano ngo mitwala 5 ya transport. Bweza taxi yamulese, kumbe yamubyeyo. Namutekeyo namufunisa olubuto namusiga nayo bisirimu nga bogambira kuba yamuyina. Mwana mutuse waka after 2 days nangamba manyenoka kulembera sino nyindira obuto. Ngolo yalufunyawo. Kitegedde ekywala bakyampa banusu 10. Nenyongereza kwa osho. Nanchitika ne kidde Kampala naye kyali kisiru nnyo. Wakyabuzanga kimoyo brother wange nemubuza gwe brother oli muganda ono munyankole mu kigali yako. How comes that even your name yegwena ziti namuyimbwa nani yagamanya fete galiyo ekivuka ne kyekazanga bamanya ne baba western abo babeera olikuwa nanjogera olimi lwe munacho ne kika sante sister wacho yambo wae kyekyo kywana kidde Kampala sada mukiuliza naye kati ndoza kiyo kiri kumpekeza acho fiki ne tumwine baliwo watu bagenda motoka yafika kunono oyo muwala ekitegeeza ono muwala naye mulala Umar gwe yakuba olubuto ewamu ne Sirimu ng'ogyeko n'aliwo ye Umar agamba atya zino voice notes ze mukama wange kati Peter nze nadde nsazeewo ntuyambagane tunoonya ssente za tiketi omuwala agende ekitegeera naye bw'aba yasazeewo buli kimu kiteeka mu group nze so many people are giving me messages baana abasinga nze bennyambyeko nga nze you get they're all giving me messages but good enough baba yakisazo kiyingiza mu group tugende mu bobuyinza ndyoke nakyo ate Uganda nazaayo omusango nabbayo waffe naddayo nange ebyokukola bingi byanyina Uganda ekitegeera ndyoke nakyo nja kudda Uganda bwemba kyemusazeeyo naye nze nadde nzikiriza tuyambagane omuwala tumusondere tiketi ate tiketi ya nusu 8 nadde sirina buzibu nakyo kitegeera ne bwe kiba kyekisaliddwawo weera ndugude tugende mu kyobuyinza sikina gwe natulaba nga tukyali ku mboozi y'omwana Salima ono eyafunyisiddwa oba agobasize agambye okuba nti yasigiddwa obulwadde oba akawuka ka siriimu okuva eri omwami oba omuvubuka oba omwami amanyiddwa nga Umar. Bagamba nti okay balamusiza mikwano mwena tulaba mwebale kutufollowinga naye nga omuganda agamba nti osalanga gwakawala nga tonna bakuwuliriza gwakalenzi yensonga lwaki naye tugenda maaso nokuba nga ali tuplenga voice notes ze zineeno tuwulire yeri nga yekyagamba era tuva wane tuwakuba tumukubirako direct tulabe naye atugamba ki era tumunoonyeeko maaso ku maaso naba nga akkiriza naye ajjabeeko kyayogera kyagamba eri eggwanga kubanga already amawulire gasajjuse dda all over the world. Tunemutula mugawa ikwataye kano kata nze ngame ngenda bagire proof zonna njagenda ku medical njabba wa medical kati yatambuze ekifaananyi kye kimusasule nze just mbadde nkikola nga nze nga Umaru you get kwansize vita zokeze nsoso okulaba tunemutula mugawa ikwataye kano kintu kiveemu ne bw'otuuka kukwata ekifaananyi kyange n'okyo. Kino kitundu kyaffe kyakusatu mu kusookera twa playing la voice notes z'omuwala zayogera nga akaaba nga ali mu bulumi obungi era ne tuba nga ate twagezezzaako okuba nga tufuna omwana omuwala ku airport
era nayongera okutukakasa interview era nayo mujja kuba mugiraba mangu ddala before this one. Tulina buli kimu era mugenda kuba bulabu kimu ekigenda mu maaso. Naye nga ye mukulu Umar ye agaana agamba talina bulwadde wadde n'akamu n'akatono eyo no voice note ye era agenze mu maaso neyeekebeza obulwadde. Empapula we ziri wano eno ziraga nti si mulwadde oba tabangako mulwadde mulamu teke. So naffe tuli basawo sifa abamukeberere tumanyi naye okuprovinga kineno right tugenda kumunoonyako maaso ku maaso era tugenda naye mu ddwaliro erimu tugende maaso n'okubanga ate carrying out HIV test tukakasida kituufu alimba oba talimba kubanga wabanga kituufu mulamu tajja kugaana kugenda mu ddwaliro okwekebeza naffe. Wanabanga si mulamu that means tajja kukkiriza kyemba mumanya. Era bwe munalaba video yaffe nga tuleese nga twakebedde naye ng'ali okay ajja kuba yejeeredde naye ekitabeera ekyo nga temugirabye ekitegeeza ajja kubanga alimba bulimbi kituufu abaana balwazizza omwana atali omu abatali babiri nga bwe ngambye nti omuganda agamba tosalanga gwakawala nga tonabakuuliriza gwakalenzi. So n'olwensonga eyo tetunakusalira Umar musango nti yakoze bubi twogere ebisongovu n'ebisongovu nedda twetaaga tumunoonyako naaba nga naye abaako nekyatugamba. Namu naye Peter kambuuze omwana ono Umar ono talina ngeri gy'ayinza kukwatibwa at least ayamba omwana ono. Amaziga gampiseemu Peter nayogedde ne Stanley namugamba mbuulire ekituufu ssanyu siriimu wamugjawa nambuulira bibyo byaŋŋambye. Umar ali mu Dubai kati baasiize siriimu tobala baasiize siriimu tobala kuba driver bamanyi babeera na access ku bawala bayitirivu so kati baasiize tobala. Umar agenda kubeera mu Dubai omwe yeyagala asiige Dubai yonna tomanya ayinza okusiiga omuwala n'amala naawe n'omugwako okitegeera. Umar ali nnyakomewo e Uganda atuule amire eddagala okitegeera. Mazima ddala Umar asazeewo okumalawo obulamu bw'abaana bw'atyo kuba ffe tutegedde ssanyu naye tutategedde bayitirivu tutategedde bayitirivu. Agenti eyampa ssanyu ali Dubai omuvubuka eyampa ssanyu ali Dubai njogedde naye nagamba nti madamu wenza mpa atuwe authority tukwate Umar either yambe ssanyu oba baddeyo bonna e Uganda addeyo e Uganda ave mu Dubai newankubadde baasiize bangi era nabo mwe bali basiiga naye era tubaako we tustopingidde tubaako enamba gye tuli meetings okufuna siriimu. Umar musajja munene bw'omulaba munene musajja munene zinaba mulaba mu bifaananyi naye nga munene muzibu nimulaba alina n'akawala akatera okuteeka ku status akawala akalungi akato kati nako yakasiiga dda nze nayomba ne Umar nga bbye omwana mu nnyumba nga bbye omwana oyo Umar ono Umar gyali amuteeka nayomba naye nayomba n'omuvubuka Peter yaba nange nebaka ku baana Peter bameidi mubaveeko bakati kakati nga bwe nakikuwaawo nekirera nga kikusanyusa ekisikayo baakomodesoni naye gezi gasaza okusindika ekifaananyi kyange vayiro buli wamu wonna kigendenza abantu buli wamu akindaga it's fine kale sikyalina gezi gasaza okusindika ekifaananyi kyange vayiro buli wamu wonna kigendenza abantu buli wamu akindaga it's fine kale naye abadde njagala kunnyonnyola nsonga eno naye nga ntambula. Buno bwona bukyali bubaka nabo abamanyi mukulu Umar nga bwajja abaana mu buyumba n'abatwala n'abakozesa oba oliawo oyo si yasoose. Waliwo omwana yampeerezaako ka message yaŋŋambye okundaba naye kyadde ekintu kimu nti Rozet ntya kamera buli budde obeera ne kamera nemuga kale bintira wano ku ssimu nanga njala kulaba maaso ku maaso naye tujja na kamera so nja kumuyitinga omwana oyo ndabe eki kyagamba naye ng'ali ku nsonga za mukulu Umar naye nga nawe mukulu Umar tugenda kunoonyako bw'obanga mazima kyogera kituufu omuntu bamusiga ku bulwadde ng'oli mulamu teke ojja kuba munange wejjeeredde naye kitali ekyo bwe kibanga kituufu oba okolera ddala bubi. Ezo embeera zibeera za butemu. Uyabayifu omwana yatugambye mu interview yawedde nti omusajja ono bw'abeera ng'amaliriza ekikolwa ekyo akiira ku busajja bwe n'apeekinga n'amaana agamba thank you. Kati ekintu ekyo sima bakitegeeza kyo bakirimu obulogo oba kirimu nti amanyi kyali nti buli wakola ekintu ekyo n'abanga musanyufu nti alina n'omulala gw'atadde mu katyabaga n'amaana yeebaza musajja we olw'omulimu gwakoze ekyo twakitegeedde naye ng'omwana bwe yagambye akawansi n'apeekinga n'agamba thank you. Tagamba muwala nti thank you ne wabula agamba busajja bwe. That means
bumukolera omulimu gw'amaanyi. Era omuwala yagambye nti agala nnyo obusajja bwe nnyo. Era omulala nga musanyufu akutunuulira n'apekinga n'amala agamba thank you. Ye mukulu Umar. Omwana oyo mumulaba sindi omwana oyo omulaba maama. Omwana yajja e Dubai nga first time nakola emyaka 2 n'agimalako. Nadde e Uganda n'amalayo omwezi gumu tegwawera na bulungi ndowooza. N'amalayo omwezi gumu n'akomawo. Bwe yali akomawo yakola covid nga kwezi 16 n'atambula nga 17 medical yagikolanga 16 ku case clinic mpozi nga yina siri mwenga yaleta nabakulabika. Yakola medical ku case clinic nga 16 ne sente za medical nze nazisindikayo ku ddwaliro nze naziwaayo emitwalo 5 ne bamukebera ne bamuwa result singa ali negative. Enkeera n'atambula kitegeera enkeera n'atambula bwe yajja bwe yava ku airport driver yamuvuga paka la Salukayima ku Tadibiro. In fact yana ne sponsor yamunona nkeera ku macha n'amutwala yatuka sponsor ne bagana okukwata na sponsor n'amuvuga n'amuzaayo ku office. Bwe yava ku office n'abeera ku office visa yali egenda kuggwako n'entuma kapita ka driver so eva kali kapita katono mukamanyi kati Peter ensobi gye yakola teyalina mmotoka. Peter nali mubanja sente zange ne mugamba mu sente zange ne nonderemu omwana n'agenda nga talina mmotoka kati n'agenda n'oyo muvubuka Umar mmotoka ye. Umar n'alaba omuwala mukuba wano mu kutambula kuvala Salukayima kutuuka Dubai n'amusaba ennamba y'essimu. So bino byonna omwana yabitubuulidde yali n'omuvubuka omunduza yo Peter naye driver gwe bali naye. So mu interview yasoose byonna mwabirabye naye nga ng'omuganda bw'agamba tosala gwa muwala tunaku tosala gwa muwala gwa kawala awana okuwuliza gwa kalenzi tuwena kubirako omwami ono tulabe yagambawo ki witi mpa kusemayo. Mukulu Umar je baleko sebo. Hello. Hello. Yeah, boli ko ludda wa? Nze. Nsereza Ruben Ranches. Okay. Kati binene ebyo no mwana bye bagamba mbo omwana ono wamusiga akawuka amadala ekintu ekyo kiyinza okubanga kitoofu. Baneza atwogeremu ko ng'abantu. Sikutegedde. No ye. Anze bampita Rozet. Olera. Mbera Sharjah. Sharjah side. Alnada. Kwanga kwa Alnada Park. Alnada Park. Anda basobola Nyondo. Okay, now oli munene around Mukulu Umar tusobola okumitinga ko maaso ku maaso nze nawe ntwogeramu uko. Toshina mbuzibu. Jangu otuuka ku Safiri Morongo 2. Kati kali sebo. Okay. Tugende. Anzo kubona mama. Okay, yeah. Okay, kati tusoka tugenda omwami ono. Kaliwe twawo omwami ono. Tulabe ekitofu kyekiriwa. Tunabaddira. Mubale kutufollowinga mbale kutwagala. Omukyala yeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno ba Nyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit bakubire ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Buli lwolowooza ku mugaati ogw'omulembe era omuwoomu ddala lowooza ku Baker's Choice Bread okukolebwa banno ba Baker's Choice Bakery. Bano bakola ne kekis eza buli kika omuli ez'amazaalibwa, keki z'embaga, keki z'okwanjula, baby shower cakes, graduation cakes, donati mu bika eby'enjawulo, burger bread, loaf bread, amandaazi, daddies n'ebintu ebirala bingi. Kuba ku noti 7 noti 3 9 7 24 oba noti 7 noti 8 234
9 oba plus 971 Bakers Choice Bakery. Taste the Baker's Choice.